Nyonyi spokesperson waffe awamu ne SG waffe omukulu David Louis Rubongoya abakwatiddwa enkyaleero mu drone era bwe batyo ne paka wano Ekira Police Station bwe bakuumiddwa. Kyagulanyi Center mu Robert Bobwen bano bagiddwawo ate bateekebwawa nze naawe gwe nange tewali amanyi naye nga bo bakwatiddwa. Ndowooza balaba Secretary General omukulu David Louis Rubongoya awamu ne Honorable Joel Ssenyonyi bakwatiddwa enkyalo lunaku olwaleero. Tetumanyi owa gye babatwala naye nga wobalaba embeera bwetyo bweri wano Ekira Police. Kyagulanyi Center mu Robert Bobwan ayogedde kwatibwa kwa His Excellency Kyagulanyi kwa Joel Ssenyonyi awamu ne SG David Louis Rubongoya olunaku olwaleero. Embeera ebadde ya bunkenke nnyo wano ku kitebe kya National Platform e Kamwokya era nga tutegeeza eggwanga nti Museveni alabika nga Uganda Banayuganda atwesibako bwesibi naye nga ye akimanyi bulungi si ye President eyalondebwa. Mukwano gwange muganda wange oyo SG David Louis Rubongoya ng'ate afulumizibwayo oyo Bishop oyo mukulu Joel Ssenyonyi naye nga afulumizibwayo oyo abo bonna bantu ba National Platform abo balaba oyo pastor kama erinnya ligenze babadde bangi nnyo abakwatiddwa. Tubategeeza nti Museveni ye atiitira nnyo. Obutiitiizi bwa Museveni bugenda mu maaso n'okweyoleka gwe mukwano gwange gwe muganda wange yenna aliko naye nga tumutegeeza ne bw'anaatiitiira Bannayuganda nga basazeewo baagala ggwanga lyabwe baba basazeewo. Okwo okutiitiira kwe tekutukwatako tetwagala kumanya. Mbeera ya bunkenke nnyo bamikwano embeera yo ya bunkenke. Omusajja mutiitiizi omusajja atyo ono yeseyite buhabulwa obutiitiizi bwaliko nze buli sibulabanga kwabo okwatira abantu abatalina mmundu n'ojja n'obateekako emmundu osobola okubalemesa olukuŋŋaana lwabwe nga badde bagenda kusabira myoyo gy'abagenzi ate nga ne bwe batta gwe bwe bagenda okusabira ye gwe omu abase kwegamba toyagala kulabisa otidde messages Kyagulanyi Center mu Robert Bobwan gy'agenda okuwa eri eggwanga. Tebuhabulwa mutiitiizi tebuhabulwa mutiitiizi nnyo tebuhabulwa mutiitiizi naye nga Baganda baffe mikwano gyaffe embeera bwetyo bweri wano ku kitebe kya National Platform. Abantu baffe bawambiddwa, abantu baffe bakwatiddwa, abantu baffe babuziddwawo. Ebitongole ebikuumaddembe nga bino nno bikulembeddwamu Tebuhabulwa Yoseri yakulembeddemu ekiwamba abantu kyonna kye tulaba ekigenda mu maaso mu ggwanga, yakulembeddemu ekityobola ddembe ly'abantu kyonna kye tulaba ekigenda mu maaso mu ggwanga naye nga tumugamba byonna abikole naye akadde ke katuuse ak'okufuluma Uganda ate agende era Bannayuganda baffe Joel Ssenyonyi ne Secretary General bateereddwa Ekira ku police. Ndowooza obalaba babatutte mu drone ate bamaala ne babakyusa naye basajja mmwe mufaaki n'ensi mufaaki basajja mmwe ate onagidde ku ki naye ebisajja bino Uganda esesa. Anyway Baganda baffe mikwano gyaffe bano bo batiitiizi tugaba senti batiitiizi. Yes, abaka ab'enjawulo batandise okuba nga batuuka tebatya na bafaadha nno bano. Uganda enyuma Uganda esesa naye anyway byonna bigenda mu maaso bijja kubaako okunnyonnyolwa mu maaso awo. Mwe mugende mu maaso nga mubikola nga mulowooza nti kye mukola kyanjawulo nnyo oba mulina gye mugenda mu maaso naye nga tubategeeza nti Uganda ya Bannayuganda era ne munaakola mutya Uganda ejja kununulwa, Uganda ejja kufuna obwetoowaze bwayo, Uganda ejja kubaako ebyenjawulo byetuukako. Temulowooza nti nno mugenda okutta abantu mugenda kubasiba mugenda bakolako buli bikola bya nsonyi naye nammwe amagenda gammwe tulaba nga agengedde. Embeera bwetyo bweri National Platform ababagizi ba National Platform ng'otaddeko n'abakulembeze bakwatiddwa mu bukambwe obw'amaanyi. Mukwano gwange muganda wange
ye Sseitebuhabulwa agenda bubi. Ffe tumugamba bino ebigambo buli olukya, buli olunaku ne tubeera kuno nga tutegeeza Tebuhabulwa ti yeesonyiwe eggwanga lyaffe, yeesonyiwe bannansi, yeesonyiwe Uganda, afune ku by'okkola ebirala naye Tebuhabulwa aganye owulira. Katumulinde engenda ye. Bemupi bayitiddwa munda batudde David Silibonge ekiriwo essaawa zino batudde wano eno, batudde wano ku reception, oluvannyuma lubajja mu kamotoka batudde ku reception, ndaba bayise Bemupi bonna, ndowooza waliwo ekigenda mu maaso awo. Ne bwakwegezezza mudda wabukoze eki era akyandika okubwedda mulaba bano basajja bose nti bamutwalanga wamawulire ate nakuwulira ng'oyogera bamanyi bano dayifu zibakuba obwedda bakuyitako ng'oyogera senkuyiseko emirundi egi ng'oyogera egi olaba tubeera basatu nga tuli byaffe mugaboozibozi gaffe olaba naka akaserikale akakazi wekajjidde tubadde leo nga tulina bye twogerako nga tuli mu kugeya ekitegeera nga bitotally off this nga kaifula nga kagala okuwulira yamanyi kyokka nabo we basembera nabo ne kasembera bring ate kamazi nga okay kagize ne kagayisa asoseka aleeta kadi ya mawulire nga waabala kyokka nga guno omukono agukutte alaba kwe kuli akasawo mugamba biri muno tayagala wuliza era mmanyi dawaki ate baba batyaki nga tebalina musango gwe bakola lwaki bagaanyi bano gwe bakibuuzawuza mukwate yabuuza gwe bakwata olaba oyo omusajja abaserikale eyo kabanga lyevu okugenda kano eba bakikuba wali empala kuba oyo omuwanvu kamanda waabwe gwe neekwata bwe nti mukuwati era ndabye n'okundaba n'aseka namugaa goseka nnyo sigenda neeno fulaaga ate we weekwata ku fulaaga tebakutwala baba batwala eggwanga tebabimanyi bakutwala tebaagala mmanya naye mu mwakyo sense omuntu akutte fulaaga tubanyumiza ebyo bano naawe alinzo nja kukwata eno gwe otwale eya poliisi tube nga tututte eggwanga ne poliisi yaayo tuba tubiwambye ate bwoba owambye poliisi gwoba oduumira essaawa eyo gwoba oduumira
Kazi musooke mumuleke namwe baba amawulire babangi talina nakyamanyi but that's not the right position omusabira mu bayi. Yes, kitegeere yamanyi naye lwaki teyatuwa mirimu gitegereka nga tusoma ali ati babagenda kubateeka mu kaduukulu bali bagenda mu kaduukulu balina bajjawo kiro leero Alright, ali ku Ghetto TV muganda wange embeera yeri ku poliisi y'ekira sisobola kulimba ekiri maaso naye nga kyenyiza okulabako babambudde ndabako omusirikale apakira engoye za Secretary General zabaddemu azisiba wamu aziwandiikako wamu n'engatto ze ndabako n'omulala apakira ebyajjowero Ssenyonyi kitegeeza bagenda mu kaduukulu essaawa zino wabaddewo enteekateeka y'okubajjawo wano naye ate ne bamala ne babajjamu mu kamotoka ne babazzaamu munda mu poliisi so wano mudirisa wenengera gweotasobola kulengera babaka babagobyeyo statement balaka bamaze okugikola balaka bagenda kutwalibwa munda mu kaseel okutuusa ebbanga lyesimanyi tujja kuba tubikutuusaako muganda wange ali ku Ghetto TV tujja kuba tubikutuusaako naye nga ndabawo omubaka Brenda Nabukenya ndabako omubaka we Nakawa bali mwezo Donald bali mwezo bagezaako kayana n'abasirikale wano kankuzumingireko olabe wajjeno bagenda mukwata abatutawanyi mpulidde nga agamba kajjeno wajjeno tasobola kukwogererayo bajja mukwatirayo ndabako nale Bondi Walana we Bukomansimbi ndabako Brenda Nabukenya oweruwero waliwo ne Nabukenya nowe Mukono naye waali ndabako ababaka bangi abagezaako okulaba nga bata Secretary General spokesperson w'ekibiina Njowero Ssenyonyi saako n'abantu abalala abakwatibwa olunaku lwaleero Meya Honorable Katabaazi naye obedda waali Katabaazi owa Katabaazi Godfrey Katabaazi naye obedda waali okulaba nga abantu bano bateebwa
omusajja bagenda mumukwatira awo mumuleese nze mbabuulira bali mwezi I'm suggesting, not really talk. Let us still they are negotiating. We don't know the results. We don't know what will come out. Give him chance alone, That is justice. Let these people negotiate when we talk. For the release? Yeah. They are negotiating. Let him talk. But they are not going to release this. Yeah. But let us get the final one. You get the final one. As a group. I mean, that story, that is just like a picture and lie. You look up to the side. This story. One of those one come left, then we shall talk to them. All of them. Waliwo engeri y'okuwaanyisiganya ebigambo munda awo wakati w'ababaka ba NUP saako n'abasirikale ngamba ababaka be batannakwata ndabako Honorable Katabaazi ndabako Brenda Honorable Ndi Walana ow'Ebukoma Nsimbi ndabako Mayanja ndabako Brenda Nabukenya ow'Eruweero ndabako Honorable Fatuma Farida Nabukenya w'Emukono eyo balina obutali bumativu ebintu ebyo bali mu kuleeta bye byafaaza byabadde ayambadde ebyambalo bya Reverend bwe bakutte Honorable Christine Kaya yabijjeeyo kitegeeza omupatiri bamwambudde ne bamuyingiza akaduukulu naye ebyambalo by'ekipatiri ebya Reverend byo Honorable Christine Kaya yabijjeeyo kitegeeza ne Reverend abadde azze okusaba naye ali munda Honorable Honorable njagala laba ku kyambalo ekyo kikwate bwoti Honorable kandageko ku kyambalo ekyambalo ekya Reverend kiikyo bamwambudde ekitegeeza Reverend kuva mitiiyana eyo no Reverend ebyaddala bamugalidde munda ekyambalo kye Christine Kaya munange yakijjeeyo kitegeeza Reverend kati obwa Reverend bumuweddeko ali munda Reverend ali munda achikulage achirina teri kusabisa mukomere wa Reverend obweyambula Honorable Betty Nambozi bakireke mulabako naye munda awo enteeseganya erabika egaanyi baali banga bakusula wano naye katulinde tulabe ndabako Honorable Katabaazi Godfrey Katabaazi ndaba Mutanzige ndabako Honorable Betty Nambozi bakireke Brenda ow'Emukono ndabako Honorable Ndi Walana ow'Ebukoma Nsimbi ndabako gayo no ssentebe wa LC5 y'empigi omulenzi ono banange erinnya ndyerabidde Sejemba Martin naye mulabakaawo ndabako Alani Mayanja bangi yes Francis Katabaazi Brenda Nabukenya n'abalala bangi bagezaako okutaasa naye sirowooza nti kinaasoboka enteeseganya nga bwegiraba Brenda Nabukenya ne Honorable Betty Nambozi bakireke bazzeeko ebbali mu kafubo balabo baba baako kye batuusa
mulaba omupoliisi naye akulikodinga jona naye kamera yeeropa emabega w'emmotoka kamotoka ako kanalufeenya naye kamera yeeropa alowooza akola omuvunye kamera yeeropa adduse kamera emyansamyansa adduseewo tebamanyi zikozesa kati flash ateekako yaaki alright tugenda kuba tukubuulira ekiddako oba tunaabaayo Magere ng'omukulembeze ayogerako eri eggwanga oba nedda naye nga tugenda kuba tukubuulira kwata kakupengono Yes, muganda wange aliko embeera bwetyo bweri wano ekira ku police yobatadde omukulu Secretary General David Lois Lubongoya awamu ne spokesperson omukulu Joy Senyonyi abakwatiddwa enkya leero wali ekamocha ku office National Platform ezibadde zisaliddwako abasajja ab'amagye. Ekifaananyi ekyo kikulaga embeera bwebadde ng'omukulu David Lois Lubongoya awamu ne spokesperson Joy Senyonyi nga bakwatibwa agasajja ga Museveni agasuubira nti no buli munnayuganda balina omuteeka mu drone zaabwe. Museveni yaleeta ekigambo kino ekya drone eziwamba abantu naye tumutegeeza nti agende mu maaso n'okuba nga akola ebikolwa bino n'okuba nga atukolako effujjo n'ebikolobero naye akaseera ke kengedde ate nga katuuse. Muganda wange eggwanga lyaffe liri ku bunkenke litambulira ku bunkenke tubeera ku bunkenke naye Mukama ajja tukulembera tuwali kijja kugaana tuwali kijja kulema twekwate bulungi. Uzekisen Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bulijjo atukubiriza okuba abakakamu okuba ab'amazima ate era obuteetiitirira nga tulwanirira eggwanga lyaffe. So bamikwano baganda baffe emikwano gyaffe tetwetiitirira tulwanire wamu. Bano tebajja tusobola tebajja tulemesa tebajja tumazaako. Uganda si ya Museveni ekyo munyagala mukitegere baganda baffe. Uganda yaffe, Uganda yange, Uganda yiyo ffenna tulina omulamwa ffenna tulina paati ey'okulaba nga tweyimukiramu tulwanirire eggwanga. Ono Museveni okutya kwayagala okututeekangamu kwayagala okutulaga nti nno waatali tewali kijja ttambula waatali Uganda yaffe terina kijja kutuukako. Bannange tukwesammule tulwanire wamu tulwanire eggwanga. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayogedde ku basajja bano abakwatiddwa mu mbeera bw'eti naye nga byonna bijja kuggwa tubeere bagumu tusigale nga tulwana. Kulwanira wamu kijja tutuusa ku buwanguzi. Bano tubamanyi bo batiitiizi era bo baliwo okutya naye abantu baffe babakutte naye kaseera kagenda tuuka nabo batwegayirira okubasonyiwa nga tetusobola wadde n'okutendeka wadde n'okulowoozaako.